Mukamba mutabaagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Nfunye cases nnyingi ng'abaami mu complaininga ku bakyala bammwe. Senga mukyala wange ayenda, senga mukyala wange ng'ennaku zino yagaziwa, senga mukyala wange abadde nga mufunda kati yagaziwa. Kindeetedde okulowooza nti ayenda. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga eziviirako omukyala okubeera ng'asobola okugaziwa wansi eyo. Ekisookera ddala kye nninza obbagamba nga ggwe omukyala naawe osobola okwezuula nti oli mugazi naye oba olina okwefaako. So tusooke tutunuulire obubonero bw'omukyala omugazi wansi. So gwe ng'omukyala olina okubeera ng'otwala initiative oba otwala obuvunaanyizibwa naawe okwekeberako n'otegeera nti oli mugazi. Tusookera ddala nga tutandikira ku bubonero bw'omukyala omugazi oba emmana engazi wansi kasita obeera nga wagaziwa osobola otya okumanya. Singa ositama wansi oba mu kiyigo kyo oba mu kisenge kyowa nga toli mu ngoye. Baba mu ngoye naye nga toli mu mpale. N'osonsekayo engalo zobbiri eza wakati w'eziti. Ne ziyingira munda nga tewali we zikoonye like ng'owulira towagaanyiza ziyingidde straight ne zikomawo. Mukyala oli mugazi. Oli mugazi. Ekyokubiri, singa muba mukikola n'omusajja n'obeera nga tomuwulira, mulekerawo okubeera nga munenya abasajja ng'owooza nti akantu katini. Abasajja babeera ne sayizi zaabwe nga zeezo, nga si ze zino kale bazita mawogola, bazita batya? Ezo zibaakusimba simanya batya zino ezikanga. Ng'alina average size, ng'alina size eri nnoma, n'ava ku mukazi ng'omukazi yawuukuuka dda nga mugazi. Kaakati gw'otandika mugamba sikuwulira. N'omuletera okulowooza nti no bambi mutini. N'ayagala okwongeza ku sayizi. Naye ng'ate oluusi obuzibu tebuli ku ki? Ku musajja. Nga gwe mufunda olaba emmana eyo esobola oku-accommodatinga buli sayizi y'omukira. Ate n'akufiiringa. Kati tugeze. Omuntu nga teyeegattangako oba nga mbeerera. Nga gwe mulundi gwe ogusoose okwegatta. Bwe yeegatta n'omuntu nga akasolo ke katini oba omusajja nga omukira gwe mutini. Golobooza asobola okuguwulira nti mutini. Why? Mufunda. Kubanga okumanya mufunda olugalo luno lwolaba lumu baluteekayo n'awulira nga lumuluma. Kaakati ate omukira gw'omusajja tugambe oguba mutini gubeera engalo zange bbiri. Engalo zange bbiri weziti. Si zino eza wakati luno oluddirira ekisajja n'oluddako awo. Naye n'akulaga nti ki? Asobola okubeera ng'awoomerwa. Kati then ffe abakyala oluusi tubeera bagazi gwe n'olowooza nti omusajja ye mutini. So soko twale weekoleko kye tuyita self test. Nga tonnabagamba nti omusajja mugazi. Nga tonnabagamba nti omusajja mutini gwe oli mufunda. Singa onaakolako self test n'omanya nti gwe mugazi kigenda kukwanguyira okunoonya eddagala. Kaakati ekirala, singa otuuka mu kaseera nga kikukaluubiriza okubeera ng'osiba omusulo, omanyi okubeerawo n'oseka like obusulo ne bukuyita mu butini. N'obeera nga tugamba obuuka omugwa omusulo ne gukuyitamu kale olina ka exercise kokola odduka omusulo ne gukuyitamu. Kitegeeza like ogenda kufuuka luuzi oba oli luuzi. Namba 2 ekirala kye tugenda okutunuulira. Omusajja bw'aba yeegatta naawe njogedde ku ky'okubeera nga tomuwulira. Omusajja aba alina okuba ng'omuwulira ng'ayingira ng'afuluma. Naye bw'oba mugazi kitegeeza tasobola kukoona ku bisenge abeera akuzannyiramu buzanyizi. Kati ekirala kye tugenda okwogerako kwe kubeera nga tusobola okutegeera ebintu ebiviirako okubeera ng'ogaziwa. Namba 1 ngenda kutunuulira okuzaala. Okuzaala kuno kucontributinga nnyo ku mukyala ogaziwa. Abasajja abamu mugenda n'ojja n'ogamba ne nkubuuza mukazi gwe twogerako abadde yazaalako nti senga yazaalako naye anti twamala emyezi nga tetwegatta emyezi ng'ena naye nazzamu okwegatta naye nga ndaba mugazi nnyo naye senga ne waba yazaalako alabika yatandika obwenzi. Teyatandika bwenzi. Mumanyi lwaki Abaganda omukazi wamala okuzaala bamunyiga? Mumulowooza okumunyiga just bamugyamu bujji musaayi. Amazzi ge bakunyiga, ebyo ebigundi bye bakuwa n'onywa bikamunye, ebidagala bye bakuwa ne bagamba nti tuulamu, babeera bali kuwadde kufunza kubanga oba ogaziye. Emmana eringa lastika. So erina ability egaziwa n'ekendeera. So buli bwogezaako okugizza obujja esobola okendeera. Naye omwana bw'ayitawo egaziwa, omwana munene bannange. Egaziwa yensonga lwaki tufunda yensonga lwaki tufunza ate era yensonga lwaki nti osobola okumala akabanga nga tebwegatta na musajja ne bagamba mu myezi ng'esatu oba ena oba etaano mulyoke muddemu muyigatte.
naye abamu omukazi abawa wiiki 2 n'omuddamu anti takyajja musaayi tannaba na kuwona bulungi kakati anaagatta atya tekisoboka. Namba 2 omukyala buli bwagenda mu nsonga ze amanyi okutaamukko okugaziwamukko katini. So abakyala mbakubiriza nti buli bwova mu nsonga kyandibadde kyavunaanyizibwa okubeera nga at least okola ki westeamingako oba ofunza kikuyambako. Namba 3 nga bwe mulaba abasajja nti nno nti webagenda nga bakula mu myaka amaanyi g'ekisajja gaggwaawo naffe abakyala bwe guli. Omwana bwe yali oba omwana w'obuwala bwe yali ku myaka 18 si bwagenda okubeera ku myaka 3 ate era si bwagenda okubeera ku myaka 4. Abakazi tulina kye tuyita menopause oba waliwo process gye tuyitamu waliwo wetukula ne tutuuka mu kye tuyita menopause. Tusumbwa nnyo buli mukyala akigwamu oba buli mukyala akiyitamu. Abamu bazifuna so ali, abamu bazifuna a bit later. Kati buli bw'otuuka mu menopause zino eno wesanga ng'ojja kubeera nga ogaziye by the time wotuukira oba buli bw'okula ogaziwa. Why? Kubanga okuze omubiri guno guluzinga gundi guluzinga nga oba ngambe nti guluzinga kye tuyita connective tissues zo ziluzinga elastic is it what is it called anyways tuve mu luzungu whatever it is called wabula kyemanyi nti omubiri gulu nina kijjayo no mu luzungu guluzinga elasticity yago nti guba tegukyasobola kuholdinga wamu nga bw'olaba nti omuntu skin yo eri tight tugereze ku face naye as you age oba nga bw'ogenda okuluba okaddewa otandika okuyiika. Muntegeera? Otandika okola ki? Okuyiika. Awo nno Abachina Abakorea Aba-Asia actually bawe batusingira kuba babeera banoonyeza dde ebizigo ebizza face n'omusanga wa myaka 5 naye nga face eringa ya muwala wa myaka 2 farminga face. So nenabunya bwekyo etuuka n'eruzinga ekyekirungo n'obeera nga tukyasobola kubeera nga oli tight naye ate bw'obeera nga okozesa ku ddagala osobola okuddawo era n'okola ki n'ofunda n'obeera nga oli tight. Ekirala kituufu kyemusinga okulobooza abasajja nti omukazi baleka bamuzinye kituufu omukazi waba yeegabaagaba kimuleetera okugaziwa. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti olya inch 5 ezooli n'oteekamu inch 6 ezooni n'oteekamu inch 2 ezooli ogenda gaziwa. Nkozi ku omukazi w'otasobola kugaziyizibwa mu nsonga ezo singa obeera nga olina abasajja 2 naye nga abasajja bano bombi bali mu gundi yeemu bali mu sizes ezimu togenda gaziwa. Naye singa weesanga nga size za njawulo omu ku bo agenda complaining nti oli mugazi kubanga oli omunene tajja kubuulira kubanga ye aba akufiiringa kati ate ono omulala batakukola ki takufiiringa. So nekyo nakyo kirinza okuviirako omukyalo okubeera ng'akola ki ng'agaziwa okukyusa ku misolo aba akyusa mu diadem okukyusa ku misolo n'oli ono n'oli oli kikuleetera okubeera ng'ogaziwa wansi. So abakyala tuyiga okwefaako bannange. Omuntu omugazi tosobola kuwulira musajja ng'akuzina tosobola kunyumirwa kwezina ge mazima agakaawa tosobola kunyumirwa obeerawo nga bakuzina naye nga tolina kyowulira tolina kyofiiringa oli awo bw'oti olinga oba kiki sikitegeera. So tugezeeko okubeera nga twefaako mu nsonga zino eno at least tuwewa ofuna akadde n'oba okikola omulundi gumu omwezi kale mu mwezi n'oba okikola mu myezi 2 n'oba okikola omulundi gumu n'ogamba kantuuleko mu bbafu y'amazzi agabuguma kankoleko ku kego exercises. Tulina kye tuyita kego exercises ziyambako ate ezo osobola n'ozikolera anywhere as long as waliwo ziri eziri serious naye waliwo zosobola okukola ng'otudde katebe oyo oli awo ofumba asita obeera nga asiba omusulo n'osiba omusulo n'ota kijja kuyambako okubeera ng'okola ki yeah.